Ssabbiiti ewedde akulira eggye erirwanisa envuba embi mu ggwanga Lieutenant Colonel Masetu Kahirwa bwe yali asisinkanye abavubi ku mwalo gw'e Lambo baamusindira ennaku gye bayitamu oluvannyuma lw'okubayimiriza okuvuba era bw'atyo n'abawaayo ennaku 2 zokka okugira nga bavuba basobole okuzza abaana baabwe ku masomero. Olwaleero abavubi bano basisinkanye abakulembeze baabwe okubadde omubaka Ronald Evans Kanyiko wa Bukoto East ne Joan Namutaawo omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Masaka era ne bategeeza nti ennaku 2 ezaabaweebwa tezirina kye zibayambye kubanga zaabaweebwa mu budde bukyamu era nga mpaawo kyennyanja kyonna kye baakwasizzaayo. Gwe oyinza otya okugamba omuntu nti nkuwadde ennaku 2 onoonyezeemu ssente ezisobola okukubeezaawo obulamu bwo bwonna, ennaku 2 bwe ziggwako ki ekiddako? Bano era baagala bamanye kye bazzaako kubanga nti tebaasomesebwa bulungi ate nga ne ku nnyanja akadde kano bagobebwako. Kano Mase yajja wano n'atugamba atuwadde ennaku 2 ate minisita mu kuwa ekiragiro ekiyimiriza Mukene teyajja kusomesa bantu kiki kye baagala. Waliwo n'abategeezezza nti abaana baabwe mu kiseera kino tebakyasoma era nga bangi ku bano mu kiseera kino baddadda mu kuzannya zzaala nga n'abazadde abandi bayambyeko okubabudaabuda akadde kano bali mu makomera. Abaana batudde bayaayuse baloba bulobi olw'omulanga ogw'okubeera nti abantu tetukyayina kyakolera baana, amaato tegavuba gaago baagatwala. Mu ngeri y'emu bawanjagidde ababaka okubayambako ku bannaabwe abavundira mu makomera ku misango egyekuusa ku nvuba embi. Bagalirwa bali ku myaka 3 kibonerezo bakwatibwa bakola. I was one of them naye nze navaayo ye tukabeerwa olubuto tetulina kyakulya. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Masaka Joan Namutaawe ayambalidde gavumenti olw'okutulugunya abavubi ku nvuba embi wabula ng'ate ebitimba bikanaaluzaala ebikozesebwa mu kuvuba gavumenti emanyi we biyita era ng'ebisoloozaako n'omusolo. Banyini be bagweretera ne bugakuza ne bamanya nti gundi yaguza akatimba akafu era ne bamanya nti kati akubisa kano ne bajja ne bakola ki? Basabo ne bannyabo ekitulemesezza wano mu mbeera embi kwe kwekkiriranya. Ye omubaka Ronald Evans Kanyike embeera eno eri waagitadde ku kyamagye kubanga geenyigira butereevu mu mulimu gw'okuvuba awamu n'okutwala ebyennyanja e Congo awamu n'okusolooza ensimbi ez'enjawulo ku bavubi bano. Baafuuka bavubi bannamagye, ab'amagye baagula zifuso be batambuza amakayago gajja eno ogatwala e Kasese mu Congo ne Rwanda. Amagye bwe gajja wano ku nnyanja mukimanyi bulungi tigabasolozaamu ssente aba tebaagala kubyogera. Ono era ategeezezza nti ekyamagye okutandika okusalira abantu ennaku ez'okuvuba kabonero akakudaalira ddala era bw'atyo n'akunga abantu b'okuddayo okuvuba kubanga gavumenti yeeremereddwa okuteekesa etteeka eri obuvubi mu nkola. Nga tugamba abavubi mugende ku nnyanja muvube kubanga ennyanja yaffe ate bano abali balina okufulumya etteeka lyabalema okukola ki? Ffe Paalamenti twayisa etteeka kati ennambika yakola ki? Yabalema okuyisa. Ku lwokusatu lwa Ssabbiiti eno ensonga z'abavubi zaabadde ku mwanjo nnyo mu lukiiko lw'eggwanga olukulu era gavumenti yasuubizza okukola ekisoboka kyonna okulaba ng'erambika bulungi etteeka ery'obuvubi olwo abavubi baddemu okwenyigira mu mulimu gwabwe. Dennis Ntege ne Betty Namawanda, BBS Terefayina. Tweyanziza nnyo Dennis Ntege wamu ne Betty Namawanda okututuusaako eggulire eryo.